Firebase yali yatula dankadi yajigaba. Really? Firebase bayimbi kibina kya bayimbi. Terabono. Enupu bananyini yo bafa Firebase. Honorable Bobi Wine, Honorable Nyanzi, Mukulu Edi Mutwe, Nubianiri, Selector Devi, Tony Hose, Dryty, Zex Birangirangi. Botanga okutwala ebyobufuzi nti gwe kyolaba kyekituufu mbugoli expert when you see nti kungwasaanidde then abasaanidde then it's unfortunate. Nalukola yetegereze nnyo bagenda okuteeka ku box okumukuumira DR forms. Waliwo abagala okuzanya ekifiiriza ng'ate banuupa. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasizeyo tya omulungi atuwuliriza webale gyonna gyokedde okukola olunaku olwaleero. It's a fresh new day. Ennaku z'omwezi zo 12 omwezi gwa February omwaka 2025 dakiika 22 zokka zezakeera ku ssaawa 3 ez'enkya olunaku olwaleero. Programu 1 mu kizungirizi ne Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata bwakedde dda mu kibuga Kampala. Simanyi gwe gy'osinzira okubeera ng'otuwuliriza embeera eri etya kiri kitya kitambula kityeyo. Fewe tuli wano okubeera nga tukuweereza eggwanga lirimu ebintu bingi nnyo bwe eggwanga gye liva ne gye litandikira oyinza okugamba nti bitambula entalo zigenda mu maaso bitundu ebyensi ebyenjawulo. Bannabyabufuzi wano munda mu ggwanga basika omugwo wano na wali. Ebyobulamu osobola okubitunulira gweyo nga bw'obiraba. Ebyenjigiriza UNEB kyaddaaki yafulumiza ebigezo jo ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna omwaka oguwedde. Abazadde tebabitegeera, abaana tebabitegeera, abayizi tebabitegeera. Grading erina engeri gye yakyuseemu, almost buli muntu alina A ne B. Abantu ate bino biki kitongole kigeza kunnyonnyola electron naye tebinaba kubeera nga bitegeereka bulungi eri abantu abasinga. Nuupu kyaddaaki gyo yalangiridde omunnamateeka Elias Nalukoola Luyimbaaze yagenda okubakwatira bendera mu kalulu ka Kawempe ey'omumambuka. Kifo kyalimu Honorable Muhammad Segirinya. Abamu bakkiriza. Many have since accepted defeat, but others bakyali awo tebannaba kwogerako eri abamawulire. Wumalu Magala Foot Soldier 311 kati ono yagenda nze kyange bannaye nze nakkiriza ndi mabega wa Nalukoola naye nga Alex Luwemba Lusa ono yali muyambi wa president wa Honorable Muhammad Segirinya yagamba nti nyakuba njogerako eri eggwanga ku kyenzizaako ku lunaku olwokuna we tujja okubitematema. Honorable Mubarak Munyagwa waalikiriza kulamuseeko tubeere nga tutandika butereevu nnyo. Hajj, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza. Amannya ge gonze Munyagwa Mubarak, Katonda akyatukuumye. Alhamdulillah. Tugende butereevu. Honorable Mubarak Munyagwa, ebigezo by'ekibiina ekya siniya ey'okuna kyaddaaki byakomyewo. Yes sir. Curriculum empya esoose ya O-level ne grading yakyuse. Transition eno twavudde eri mu bubonero 8 katwagenze mu zi AZB zi DC n'ebirala. Naye kungu muli babi nnyo mwe bannayuganda nti mukyamuukirira ekintu kyonna gavumenti y'NRM kyereeta temusooka kukyetegereza mukyamuukirira bukyamuukiriza. Kalikulamu eno oba kalikulamu njala tukozese Luganda lwokka nga tetukozesa bigambo bya Luzungu inda ate abatuwuliza bategeere bulungi. Kalikulamu kyeki? Ebisomesebwa bino bye baateekateeka babiteekateeka nga bisiza akazigo nti twagala omwana agenda okufuluma siniya 4 ne waba teeyongeddeeyo ng'ayina kyategedde kyayinza okukola oba okusaako emikono oba tunulidde buli maxi z'omwana ziriko gye bayita project oba wansi wali project kansooka awo kakasena dda curriculum. Yes. Project biba bya mikono byandibadde nga bya mikono abatuwuliriza nga bwe wandigambye edda twakolanga kye bayitanga handiwork oba wakiwulirangako.
handwork myaka jamu, but in the 90s twakolanga kibaita handwork ku ssomero biwempe abaana nga baluka exactly yandibadde project secondary nti omwana yandibadde amanyi okuzimba, yandibadde amanyi okubajja, yandibadde amanyi okutunga ebyalaani, yandibadde amanyi ki. Katulina types za curriculum eziwerako, but tulina kakati eriwo mu nsi yonna gye bagobera gita technological curriculum. Technological. Buli kyoyigiriza omwana kyonna kirina kubeera technology based. Kubanga ensi gye tukola ki? Gye tulimu. Mr. Kungu, President Museveni balina omuzanda their government bagenda ne bakoppa ebirowoozo ebirungi ne babireeta wano ne baagala obimplementing nga tebitegese. Bagenda ne bateekawo ebyemikono ne babiza mu masomero ga secondary. Idea yali ennungi ennyo naye nga tebategese. Tebeeteeseteese tebalina basomesa nga n'abatono bebalina babikola mu ngeri ya 1957 kanko ekyokulabirako Mr. Kungu. Furniture ow'omusumeeni n'eranda ogimanyi? Omusumeeni, landa, nyondo, jambia, okyamutunda wa? Nkubuuza otera ogenda amaduuka ga furniture muno? Agali mu furniture ave China, ave Dubai, ave Turkey. Olwenti ogenda bito nana interiors. Yo furniture omba mukolera waka mu maka g'abantu. Abaana school dropouts omukolo oyo gw'olaba. Kituufu wakikopye. Oyagala n'omwana aba avudde mu ssomero ba dropping it out kwe 6 abenga okwekozesa. Naye omuwadde bukugu ki obuli technological. Asobola okukola furniture n'oba nga temukyasobola kuyingiza furniture avattake. Oyo mwana asobola okukola ekintu nekigenda katale nekikompinga nekiva ettake. Bana abavudde mu masomero. Omuleetedde bana abatekinika abeeranda be basomesa. Abasomera ekisubi alina certificate. Ajja kusomesa woodwork ajja n'eranda ye n'omusumeeni tangogamba omusumeeni bagukwata bati naye ensi ekyali ku leve eyo ey'emisumeeni n'eranda ye furniture nga kyagulwa oyo. Kituufu sinyoma babikozesa naye mu nsi muno muyina okugenda nga amagezi gammwe mugongerako okusinziira katale bukaba kakoze eki kali. Bandibadde bakola ki? Gavumenti yantegedde ntwagala tulina amasomero mu Uganda aga secondary amasomero nga 8. Twetaaga abantu bonna abasoma ebyemikono, bubazi, kuzimba, biki. Tuyina emisomo baagala okubeera abasomesa ne mulanga. Ne mubateekolera ettendekero lyabwe eribongera obabangula refresher course. Ne muleeta abakugu, weba byabubazi ne muleeta eggwanga abakugu okuva ettake oba India. Ne babayisaamu mu byuma ebyo bikalimagezi babikozesa batya. Nkimanyi buli ssomero temusobola kuteekawo byuma bikalimagezi ne mukola regional laboratories. Nti abaana bali mu Western Uganda baagala okukozesa ebyuma eby'omulembe by'obubazi mubaleeta ku laboratory embalala. Oba kyekunyolo kitegera waliyo labuzi eby'obubazi buli district. Waliyo eby'obuzimbe by'omutindo. Waliyo ebyaki. Waliyo weba byakutunga. Ngalo okutunga okw'omutindo abaana ku bagenda bayiga. Kakati goba okwata abaana olwaleero nogatwa bya mikono. Naye nga akyakwata musumeeni na landa. Naye noteeka ku certificate ye project ayise ne ayinza ogende Dubai nakola mu factory ebyobubazi nga machine ze zirimu tainako na ID kati muwadde egenda mugataaki ne Uganda nga kyagenda okukola so akigula kati kyakola kyanakola na Uganda taina bagenda kiguza kati kuki you see nine gwanga leetaaga kusabira. Because Mr. Kungu, this is the country whereby omwana ava n'agenda Dubai nga ina master's degree. Kubanga ina degree kale abatuwuliriza. Nenga tebasobamu white collar job. Musomesa ina degree nenga ne musomero ya nursery Dubai tebasoba muteekamu. Nga kyalina okukola kubeera asikali ku ssomero. Nenga ina degree. Degree. Madde manyi new lower secondary school curriculum byajja ku addressing. Technology kubanga zile sizogenda mu test mintu byakwata ku computer ate bali computer bali kujidiga nebo n'abantu bagimanyi oyo kunyoro bitegeera kakube
agriculture ebyobulimi as a subject the other classical ways byagwako technology osomesa poultry abasajja balina byuma ekiyumba kya buli kimu machine osanga farm yonna ngeri mechanized nga tewali naabeerawo kati omwana ebyo muyisizaamu agriculture mufule technological based ente wakati bazirunda bati ku zero grazing ogenda egundi Holland nola farm zente notya n'okutya ne kuchali kubiri zero grazing free range system free range system zitambula zokka zero grazing yenebeeramu omuguwa because eriya yetolola kibuli abagita zero grazing y'omukiyumba free range system yeretambula yokka kaka tulina kye twasoma kitanga tethering kwe kusiba omuguwa ku muti bye mukyasomesa mu agriculture types of manure farmyard manure bichakola nga waliwo fertilizers muyigiriza how to manufacture fertilizers first year ya feyene ya yes nenza curriculum la jitunula mungi manyi because you were a teacher yes on yes first muyigirize fertilizers was manufacturing batya nga ne bwa dropping out asokwata na kavundiro na njagalo tegere okwata na kavundira n'omusula mu kinya akola fertilizer kitufu n'omujja muno teka ku birime naye omwana muyigirize atabo teka kati omugga asobola kyokola na kavundiro n'ava natundibwe Kenya ngali packed atugambye onali eri competence based yes competence based bagamba nti bwe mutayina gwa teri mwana musiru that is also nakyo kyabula it's a myth ogante abana bana bayina kuyita mba abana bana they have competences mbu bagenda nga bakola waka na strength ezenjawulo strengths ezenjawulo nti bagenda bakola waka nga nezo maxing nga bwezigatti okuva ku senior bazigatta natuka ku senior 4 ne baziwereza eri UNEB ne marking bino negattako ziri kakati come on tuina amasomero nga gajjude licensed teachers nabo nga bamakinga ne baweereza ku UNEB licensed teachers these are teachers who are not qualified but who are licensed yes nabo bogamba nti bamakinga abaana baweereze nayo beere ku final result y'omwana okakase teacher who cannot manage to teach asobola ku assessing omwana nga amassessinze mbutuufu ngeyo mark esobola kugenda ku result zesembayo I doubt we've been so much okukyusa curriculum nga wala Kenya we yakola naye Kenya okukyusa curriculum yesanga ng'erina okuwandika abasomesa bapya emitwalo 6 aba technologies ezenjawulo nga boga mechanics olina okuleeta ba engineers bo trainees mechanics ate mechanics yakyuka okalika emmotoka tebikyali birivumya linya ku muliro mpulire plaga nfu no computer omwana jana akantu katono bwe kati n'ateeka ku mmotoka n'ategeera ekifu exactly meaning into walina okusooka training abasomesa abawira ddala buli somero kalibeera privately deploying abasomesa abo ng'ogenda basasula Uhuru yaleka agitaddewo naffe tugyetaaga curriculum esinga ne kweno naye ng'eri technological based nga teese tutegesa abasomesa ne bano bennyini abaliwo nga tuba refresh ne tubasomeseza how to use it abasomesa bennyini batuka okwasesinga abaana mwezo thematics zaabwe nga tebamanyi na how to assess them nga ne UNEB teyabasomesa tebabimanyi n'abasomesa nga bakatandika okusomesa curriculum eno nga mbabuuza nga naffe tetumanyi tebamanyi naye nga tebalina na bitabo kakati zino backs ziri political buli omu kyovola eziringa oba wazirabi mwana ali mu kyabazaala secondary school bino biri political okusanyusa bannayuganda nera abazadde baffe bambi because they are gullible. Ugandans are known to be gullible. The most gullible creatures on the planet. Bali ebajaganya no wange yaise mbichi nga nomusomesa tamanyi bosanga omusomesa nga nomwana ebyayisemu nomusomesa tabimanyi kati ate omwana ali you need to teach these teachers. So but this curriculum developing competences more cognitive or intellectual, psychomotor, practical skills, effective emotional and social learning domains. Era ganti abayizi mu curriculum eno bafundidde obusobozi
okubeera nga bakola kyosobola okuyita self directed learning nga bani abo bawanga nabo tebabuyina abasomesa betuyina they were trained in Makerere and everywhere to deal with the other classical curriculum ezaffe ziri z'omanyi enkadde ozijjukira ngera basesingira mu gundi mu nkola yaabwe eri aggregates ne division exactly bafunye musomo ki ogwaba transiting from the other old classical to this ani yabasomeseza mulimba bulimbisi mulimba you are liars so these are political results this is the political curriculum chali idea ali ntufu twalina okupgradinga curriculum yaffe naye nga twalina okweteeka emyaka ngesatu tuteekemu ne heavy investment technological based curriculum technological based abatula basomanyi banantegeera kati okimanyi nti waliyo designs ezengoye ezisinga bazikolera computer obadde okimanyi ekyo even embroiderment omwana tula computer bwati nakola ka design nekitete kijja kufaanana bwekitiri nasettinga nateeka machine ake embroidering nakubaka ekimuli you get the point ngabula printers printing nengoye kati bazi printing ake ebintu naye omwana tailoring kati waliwo abasoma tailoring ebyo abimanyi obikozesa babone byalani byakusamba n'ofuluma n'omuteera ku certificate nti mu project ayina kati ekyalani kyasamba kigenda kuyi well honorable Mubarak Munyagwa tugende ku kibiina kya National Unity Platform ebbango baali wanise ante abatebagala mazima tolidde oyo muganda wange Serunjoji Manyawe Mutundwe eyita kansala Serunjoji Munyagwa yalya yagambye walya ninga musajja muganda nge italya anti wanupu akati baba ababulira amazima abayalya eno struggle tejibaddemu nayingira struggle eno ngandi Makerere mu mwaka gusooka mu 12 ngani mu P3 nsonyiwa ono muba foot soldier bange nsonyiwa kikankane abatulaba n'abatuuliriza eno program tetugyetaaga mubasaagirira program esomesa bannayuganda kati oyo manya kansala to be Mutundwe alese adaga kuleta mwaka ne munsonyiwe ebya withdraw kakati lwaki batataganya anti banjogedde ku byokunywa byabwe nanyigira kikankane junior kakati byanali nkugamba byebyo oba obadde oziogoberera TikTok nakye ennaku zino olaba nga amalobozi mu banupu mu kawempe mwegali ffe tetumukkiriza oyo akajjalo ebyo ekibireeta byonna kiri kimu kye nakugamba kiri butaba involvinga mu kugaba kaadi bano abantu abawansi buli lwotaba involvinga batabuka and you lose some of them yes kati nza alliances nzokola wansi mu kagundi kakamyufu batansokola alliances. That is number one. Ngenda kwesanga abamu ku bawagizi baba na lukola akalubanyize ne bakawago batayina kawa. It's like it happen. Number 2 na lukola yetegereze nnyo bagenda oteka ku box okumukumira DR forms. Kiche kinzo okuba. Bagenda kuzanya waliwo abagala kuzanya ekifiiriza. Ngate ba noob. Nyina neighbor wange. Yawangu nyina neighbor wange. Yandaga DR forms za nakwedde omanyi yesimba wewo ekayunga yandaga DR forms za nakwedde owaye noob za Gombola Damba nga bazigula ku mukungu omu neighbor wange oyo neighbor wange yemanyi wa NRM na mumunyaga mutusobola zino siza Gombola Damba gundi si yazituwadde andunulira abaana abo maya akansala tobe mbosayigwa Bobby omanyi ishigwa. We sit, eat food, and analyze politics. I can tell you something no chiraba. Nalukola olwa bagamba nti kasajja akawadde kadi yaffe katusaze ensawo. Nate ne bakawangula kino guno mwaka okaje kijja kuba kizibu. Nga bandupu. Kumulebeseza wano. Abamune bakatuzanye ekifiiriza. Yegendereze DR forms. Kino kikubuli oli wano. Number 3, tulina okwegendereza NRM mu transferinga mu kukyusa abalonzi wano mu exercise ene gena maaso mu kawempe bakoze a lot of staffing mu register abasirikale abakiwana babawandiisa twafuna mu submit by election eno ya coincidinga
n'okukyusa n'okutereza mu kalala z'abalonzi NRM etaddemu abalonzi bangi so tuyina kubanga ffe tuli begendereza nnyo kubanga nakugamba NRM mu butuufu bwa mazima mu Kawempe teweza mbuwagizi bwera even 10% nga wagenze mu byaddala ate Kakyokedde lubeera nga lwa Mindi Kawempe yebadde axis of resistance mu byobufuzi bya Uganda simanyi bakansala tubya nabitegeera ebintu kansala nabitegeera kansala kamuleke Kawempe bad axis of resistance okuvanga ndi meya 2011 twafuula Kawempe South Kawempe North ne Kyadondo East ojimanye yali yasemujude ne jegena munalebo Kyagulanye yagena mwani eri ani mwadanko nyingi twagambe route je tuita axis of resistance kira best je twali mwoko to work route ko bamukubire sasi eyonge kikwekweto bwe kive Kasangati abantu bave Kasangati bali 10 bagenda tukempere ne basanga Osegirinya Muhammad abado 10 ne gwero omutwalo bagenda otuka kalero ne basanga Ojeno Munyagwa ogwado omutwalo ne jibabiri kati tugenda okutuka ewandege ojukira mu karuka 216 besi yabamugano kubarare mu Kampala Central twazimba ekintu onakulo okubarare mu Kampala Central tugenda okutuka egundi kalero nga tulina abantu emitwalo nga 2 kakati kwaliko ayali ku muzindalo sijja mwogera yakyamuka waliwo ekimotoka ky'emizindalo nga kitukulembedde nga Ingrid atuddomo naye sigamba nti Ingrid yayogera waliwo yakyamuka kamando mu yakyamuka nagamba kakati mwe naba tugoberera tugenda nakasero ku State House tusubira yakyamuka yakola byokukyamuka kubanga gamazima twaite kirale yo mu Kampala Central ereja kuba yabyafa ekyali kijogwa mu Kampala yes twaitufunye critical mass katona yali ku bizindala ebimobilizing kile kimotoka kyogere nnyo yakyamuka kamando omu nalangirira nga tunatuka mu Kampala Central so bino tubadde tubi planning ebadde axis of resistance so mwetukiriza NRM ebotolerawo ejja kuba tukoze bubi nnyo naye nga bwene ebotolawo mu obunafu bujja kwavudde mu NUP nti bamembazi ba NUP abamu baagala kuzanya kifiiriza nga bakizanya lwa nsonga nti bo balowooza tebafunye bwenkanya mu kugaba ki kadi naye nga obwenkanya bwabaddewo I don't believe so neera nakikugamba kungu abantu bano olwandimaze okudebatinga bandi batutte mu Kawempe North mu structures z'aba NUP abantu abo ne bakuwaka akalulu yes yes nebino ebyogamba nti abantu 8 batudde ne bagaba report walabi report ya gabiro za kusoma 82% inga gweyani goli mukugumu kigwazigaba babadde basinza ku debate ne bakuwa max gwengani obukugu buliwa olyoko yosalewo debate kibabadde balaba ku basinze yanti kyenkunyonyola botandika okutwala ebyobufuzi nti gwe kyolaba kyekituufu mbugoli expert when you see nti kungwasanidde then abasanidde then it's unfortunate nakugambye baadde balina okugenda ku ground naye kyenkunyonyola nkikuddiramu Firebase yali yatuula dankadi yagigaba really Firebase bayimbi kibiina ky'abayimbi terabono enupu bananyiniyo bafa aba Firebase Honorable Bobi Wine Honorable Nyanzi Mukulu Edi Mutwe Nubianiri Selector Devi Tony Hose Drighty Zex Birangirangi bamanyi nyabo look at this one nkusekerera gwe Drighty yagabye ticket ya dabono natula nayo nalebo kidandala Drighty listen akaluka lyake akagwa natula nayo nalebo kidandala yajja nansika mbwa amperereza bali kidandala walose mindi ne injini Katumba manya bamwe Katumba Muzamiru ne batula mba amperereza mu nyingire nubu mbu kidandala bakola kugaba kadi nemuga kidandala okolote kubyoga kadi nga nawe toyina kadi nambaleka mukulu otandise kunzikakanya nze nzigaba atembera ntange yange sijina ne yali organizing secretary wechibina bali ye batudde kidandala oba mukawako oyo bali batudde nkachiko kanene kakati mugamba gendo gambe chairman Nyanzi nti tajja kumpa kadi kubanga manye nga bagibazigaba
nze ebintu ebiri disorganized sibibeeramu njagala nnyo kaadi baba baagala nze njoining enupu tukole structure kawempe tugende mu kamyufu wekankuba kankube naye namugana naye nyina bye nagamba Kyagulanyi ne mugana nze mbala ku joining enupu waloba enteseganye ziri ku high level ezina okuteesebwamu kakati kidanda nangamba goyagala kunzikakkanya kadi zezikaba yange buleetya wayitawo ewiiki emu list nenjide ne leakinga nemugana wayi nga nyina list wano nga toliiko gwe mukulu agaba kaadi soko linde eriwa kankuddire nekakatanziriranga so byebatugamba ebya transparency bonte bikola kadi onewunyisizo kambye right Tony Hose right omumanyi muwulira atikira taxi wali ku mutasa ku Yama Center abagenda ayine eddoboozi ddene abagenda ekamokyalo kumi yeyawadde nakola munene nnyo oyo munene yeyebuzibwako ensonga ate president Kyagulanyi w'ekibiina oyo anti ate Ssaabawandiisi ani Rubongoya tali mu kabondo kali ak'omunda sibe bagaba ticket Rubongoya ate yali ku kebwerubwe akaddako awo akakiiko akaddako mulimu obubondo ak'omunda kalitabaamu akasooka mu milimu ani nani lebwe jokujogeza ebintu ebinene waliwo omukungu omugwe bagoba lwakusandabirwamu y'emmotoka kabali munda nasendabirwamu ne bamugoba mu kabondo ne bamugoba mu kibiina yasendabirwamu abakulu balina kati edi muntu ya president role kiwano no be bananyini kibiina si kubajerega ate wo tukyogera si tugamba nti baso be bananyi kintu kyabwe they sit and decide and take a decision and kintu kyabwe which is okay nze sina problem nabo because kintu kyabwe bakitandika but nze kibensasira be banalowooza nti ngenze mu kintu kya Firebase nja kufunayo obwenkanya that's not correct naye nsaba abantu kakati ebyo natubyerabire banafa opposition mwe wabaddewo obwenkanya mugaba tewabadde of course tebusobola kubaawo nga temugenze mu box abantu ba members ba ekyandimazeewo kano konna akalumanywera ba members banu kugenda mu box ne beerondera flag bearer singa bino tebiriwo ate kati gwe linda ku ticket ziri ennyingi ojja kulaba ekyo kyasuula FDC mu Teeso 26 FDC yayera Teeso yonna ne tukubiramu ne baminisita ba Museveni bonna 21 tugenda okudda twazza ababaka basatu ekigenda okuleetera nuupu buzibu kiri kimu nti bobalo ekibiina ekirimu abantu enkuyanja balooza kijja kusigala nga kyaba muntu omu ku bantu batano tekijja kusoboka linda ticket ziri endala bazanyire mojja kulaba walune nkulayira olwa ticket ezo walune constituency batajja kuba murali nga MP agamutumye ticket n'abantu bagaye kale tubalabe yeno mujja kuwulira sojja kwesanga onafuye so nga singa kino kyejjako noteka structures no mantika kati Kawempe North yes tuyinayo abukiiko bameka village committees abantu bameka nti abantu bitano mwameka nti yes bakungane paka constituency level bukulembeze obonna bakungane wano ne wano bakasuka akalulu gwe tuyita erinnya ya Ronda bino singa tobiri namu godda uongo nywa chai afulumye yoyo gwe muwagira because we remember wekibiina aba wa mugaso but was not the best candidate he's good simubi ate Alex Luwemba is better which took in terms of candidature ku nsonga eno Luwemba and the better but then Lukola toso agamba nti mubi naye issue tuveyo ani mubi ani mulungi ani mubi ne kanya wanda kugaba ticket as simple as that yes because Luswa yaga mbuzimbira kuchamu kama wangi kino kyaffe twakizimba oli alwala nemba sigalamu nilwakuba Luswa mpulidde abagala omubuzaabuza bwanakiza ne bambuzaabuza abasanyeewo Luswa batyo walwa malindiriza akagala omubuukira mboga muletenga kandidate waago Luswa abo abagala okubuzaabuza tobawuliriza abo ensi tayagala nakubatunulako ensi tayagala nakubatunulako abo tabamalirako budde gaise malindiriza aye walwa abagala omulyamu ensimbi nze singa mbadde Luswa nandizenga independent bwe nandyagadde okwesimbawo naye ate bino ebyokubuukira mbu bano be bandeesa ab'ekisinde gundi finito oba owedde Luswa akozesa olulimi lwammwe ne mutera okulya finito oba owedde
omanyi mu byobufuzi na political scavengers mulimu ayogera nga analyzing ensonga nganze nga nkubuulira amazima naye ate mulimu ateega embeera agikolereko so oluswa yandibadde ayagala bali abalonzi abamanyi services za Segirinya aba wansi balonde ticket yandibadde mumativu singa abalonzi bamukubye singa bino mbozi singa ne bino tebiriiwo naye the moment kasita mutuula nga firebase ne musalawo problems bazija kujja ate kino kibalage eyo maaso bajja kufuna obuzibu. Would you advise Muhammad Lusa Luwamba kujanga independent? No. Why? Because he thinks belia yogiranga tebamwadde kadi bakava mu debate yaga debates chekikulu ku ground abantu bamwagala. No, the delegation came to me ngamba basaba ndisibe ku campaign North. Come again? A delegation came to me. A delegation came to you? Yes, abantu nabagundivu. Ova mu Nup? Neko aliko wa Nup omu. Ngabagala oje campaign North. By election eno. By election eno. Twachite again. Oli mulalu. But kungu you have a problem. Kati nganze nesimba wontya kuwe mupi. Oyine ekizibu. Delegation ya jajoli nekutuki. Nebanga ande sente muna ngambe ipande byange. Gabanya. And you turned that offer down? Wallahi. Delegation came yansanga na ku gym. Ngoma isirimba. So what did you tell them? I told them to one Charlie, sayagala kubere MP. That is number one. Now, because of the following of my reasons and abawa. Nembagamba we opposition in Buganda tetushalonda ntulonda nsonga. Tulife twajambye obufuzi bino gatumaye tujja kwata government. Naye kati bamala okulonda noyita Kawempe Noso musana ukocha n'otuuka mu parliament nti ogenda okulaba ate balese omusajja baja akalulu katuuka akalala ogenda okulaba gwe balesa ate oyo gundi muzoganyi bamuyita gundi nti ali mu kinde byofuza imanyi nti tuluyimba lwa gundi nti nachakala ne mama wacho nti yaluyimba ate ono nti awo yali mukubi wangalabi mu luyimba lya Kagoma ka Lubendera yakuba engalabi nti ate nga munya kwambeera mu ebyo. I told them I can't. Number 3, I told them these younger people like the Ruswas done so akuvuganya nabo. Mbane yagaliza nye ekisusse. So you no longer want to represent them? No, I can never become a member of parliament. I will never be a member of parliament again. I thought you still love people. No. To serve them. No, I love people. I'm here because I don't want to represent them. I come every Wednesday here very early in the morning because I love Ugandans. Your thoughts and ideas chetagiswa mu parliament. No. Nsobola okukola obulungi I can still serve nga still member of parliament. Nze parliament nga tekyali ku line eri ya struggle. I cannot join. Parliament ni yabivaako dda. Katika nkubuuze. Njakuwa ekyokulabirako kimu. Emwanyi bazibba wabiwulirako. Museveni abbe emwanyi. Bamaliza tebagenda entunga mu batongoze ekyuma. Bakitongoza ne bakitendereza. Kati bali batuwudisiza ki. Musajja tuzaake najja lero mfano omuntu n'okuba engumi. Bane baddamu okutula uli ababyogerako ebyazaake gwe bakubye. Agamba abamuntu kimugwanidde. Kati nganze nzira mwabo. Gwe teri kintu kibinga mulabe wa munda. Fe twali mutoji kwatako tutudde. Oyo abalalu mukama wabwe kyagula. Twali mutoji kwatako tutudde. Nasuka nabuzo mbako mulalo wa Kampala gwe hona lebo gundi lwaki oturecordinga. Noli nanga gwe lwaki oturecordinga. Buli omuntu duka budisi olukiko lwako mao nembagamba bino betubadde twogera ba Museveni abafuna direct agenda kututta naduka misindi olwalero Segirinya mutaka jali tamayina kyamutta. That is sad. I'm telling you he doesn't know. Walo omwana aposting ko mwita kunte wa ku Facebook manya kunte ojo kino olino nyinya kweriryoko omukyaza ono mbuze munyago ya kutumache eri Segirinya. You call that man here. Teri mulabe muwinga mulabe wa munda. Gwe kungunga bana kuwa obutwate bakozesa muntu atakuli kumpi. God forbid bayinza kukozesa nganze. Kwa kati go tuva nenga mbwa tugende yemu kalanchi walioga tugende colleague. Kumbe ngenze kutta.
nze sobola kubeera mu group Jessica Kasanti eri ku struggle. I cannot. Kubanga ekinakutta tojja kukimanya. No. Right. Well, jagala kuyoza ayoza munakibiina kya National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, former presidential candidate, myaka 43 agiwezezza olunaku olwalero, at least okusinzira ku biteereddwa ku mutimbagano oba ku mikutu gy'ekibiina kya NUP. Sebo yugaayuga Honorable Kyagulanyi, mwami Munyago Honorable yoza tuyoza mwami Kyagulanyi myaka 43 jamala nejite kati mwamala ne musetolinga ku mituufu kubanga I saw this was it council lawyer Mabirizi nga je documents makerere suggesting anti Honorable Kyagulanyi alode emyaka 45 kati atenda Honorable Kyagulanyi abaleta birthdays, dates of birth za mirundi ebiri kati mwasetolinga kweriwa because I need to be nga yoza ntereza anamu ebiri then kati anamu esatu kati kyemwakanya kyekiri official ekyemwakanya kyemwasigalako nkusabye ku no you see bwana tontwala ku speed please omutwe guno gwange sigugwo yes nja kutegeera mwakanya kujiriwa emituufu anamu ebiri then okay kali happy birthday. No, mwagalize bulungi. No, happy birthday. I said happy birthday. That's what I said. To Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Kati byongeddeko byonna bituufu. Osobola okukinkolera. Anje? Kinkolere. You can do it on my You do it. Ne? Ku nsonga endala. Mukwano gwo muna kisinde kire kya PFF. Yes, sir. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye. We were shocked. Was it yesterday? Yes. Ekitongole ky'amakomera bwe kyavuddeyo n'ekiwandiiko eri kooti kakiga nti mbu Dr. Besigye yakiwandiise stating that he is indisposed and unable to attend court ku Buganda Road Court wali mu Chief Magistrate's Court. Buganda Road Court. Dr. Besigye jjukira avunaanibwa misango gino yalabikako emabega kawo mu kooti yemu ne munne Samuel Walter Lubega Mukaaku bavunaanibwa okubeera nti baateekate okwekalakasa amabegako mu 2022 kulinnya kw'emiwendo gy'ebisale so teyalabiseko mu kooti. Yes, he's on hunger strike. Ali ku hunger strike. Guno omusango adde mulala nga bamuleeta mu kooti. Sijina giri mu magye. Yes, nejjukira abatulaba abatuwuliriza njaga bategeere Dr. Besigye bwe yali atwalibwa mu rimando yasemba okubeera Makindye bamugamba nti ajja kuzzibwa ku Monday. Since then kooti enkulu bwe yasatulula olukiiko olwo tebaddamu kumuzza mu kooti anywhere kujja kumusigaza eruzira. Dr. Besigye yatandise kye tuyita hunger strike mu kkomera eruzira. Kyeki Okwesiibya enjala kusala waayo yeekalakase nga yeesiibya enjala. Yes, neera yagize teyafulumye na mu kaduukuluke gye bamusibira yekka yawandiise buwandiisi n'abakwasa. Bwanaafa ati kakati bwanaafa already mufu bakugamba bagenda kutta ku lunaku lw'abazira. You are going to die. Kooti egambye nti oyo emisango gye musibidde proceedings ezamusindika mu kkomera zimenya mateeka neera aveeyo. Kyekitegeeza bano ne bagaa tetujja kumuta tugenda kukyusa etteeka tuddemu tumuvunaane mu kooti y'amagye. Kati oyagala omugambe ate fuluma ogende omulamuzi gundi naye akwetaaga lwaki? Why waste time? Yichi yakugambidde nti amu indisposed. Siriiwo mundeke siriiwo. Dr. Besigye's life bw'agenda mu maaso ne hunger strike. Dr. Besigye obulamu bwe buli mu matigga. Because he's a Ugandan of advanced age. Okyo kimanyi bulungi. Eddembe lye eriri basically lirinyiriddwa limulimiddwa. Even after court ensukuluma okusalawo nti proceedings ezamusindika kwa rimanda teziri mu mateeka baganye. Psychological torture bamugamba ogenda fa ku lunaku lw'abazira. What do you want him to do? This is a man ayagenda mu nsiko okulwanirira eggwanga lino nga alina degree mu by'ekisawo nga alina n'omulimu e Nairobi Aga Khan Hospital.
a man treating a President Museveni on several occasions. He saved the life of President Museveni. Severally. Gwe mugamba mbu yali aplanning okuta President Museveni. That's unfair. Best ya wangula President Museveni emirundi ena. Ngabibwa. Ngate yagenda mu nsikokolo yawangulwa 2-1 ojukira yagenda mu exile South Africa. Ngate yalwana. 2-6 ngate yayekera. 2-11 ngate yayekera. 2-16 ngate yayekera asaze okuyekera nga akuze. Amazima gali nti Best je yagano kudamu kweta mukaluka President Museveni. Ngagamba tekali mu mazima na bwenkanya. That's what Dr. Best put it. Much as bano ba justice byabakama bandi agadde okusazisa amazima n'obwenkanya wa justice byabakama mulamuzi ali ku ddala lya asobola okubeera chief justice. Yeah. But byandi agadde, you see, naliko no umugosija kwogera ereshama wa electoral commission yomo mukuru oyo munene mukuru oyo nale yaligenda maso police ngana nakabe byengenge muita maso ngomulaba ali touched nenge mikono je misibe nze nali kaluluke Arua ngandi ku boxi ngandi observer wa FDC ne banzijawo ne bantu ali emamba y'amaje ne bantwala ne bantu chalinga Arua omukuru oyo yate kuba amanyi nenzija musange Kampala yasoka n'okunsasa nga nakulabye nga bakutwala okutulugunya nenga mukuru wakachiko ka ebyokulonda nyina netaga yeewubeti era ganti ndi observer gataina na chaiza kunyamba Dr. Besigye kyakugamba nsirire kwetaba mukaluka President Museveni ekyo kimufuula muyekera President Museveni taina kumegana aluma. Yes. Omusajja omubbe emirundi ena, omusajja mumusibako ebisango, atagenze ne mukoti ezamwe zennyini zibagambye ndi amazima nti owaayi bino bimukola tebiriyo ate muganye mulalide natulide atonejeno omusajja amanya amateeka kubanga mukola lawyer abagezi betuyina wano ne bambi his tone between okubeera lawyer omugezi n'okuwagira this criminal regime. NRM is a criminal regime tegoberya amateeka. On several occasions ojukira Black Mambas, the Black Mambas urban squad hit unit nga high court etadde wa muntu ne bajja basalako kooti ne muntu zirwasa mayinja. I remember. NRM tegoberya amateeka, which is very unfortunate. Neze njagobera history ngambe president owekitibwa president obuyinza bunatera okuva mu ngalo. President mugamba ki? Owekitibwa president obuyinza bunatera okuva mu ngalo. Wandi planning denyo obulamu bwono bwa family yo nga temuli mu buyinza. Bino ebiteeka ne president setting singa na bunafa mu ngalo ja kubona abona. Because bajja muisa ne mu mbera. Exactly. Obuyinza busobola ogwa mikono gya buli muntu. Obuyinza bulinga daisi ya ludo. Ojimanyi? Ya ludo gyonyenya bwoti. Busobola ogwa mikono gya buli muntu. An act of God can happen anytime. Owekitibwa president nokera nga toli president nga oli mulamu nga ne family yo temuli president. Kano batandika okukozesa akatiba ko kennyini. Omuyini gwo gwennyini gwe babajja ne bakutandika okukozesa okulima mu nnimiro yo. Your Excellency, bino biyamba gwe. Please set Dr. Besigye free. Dr. Besigye's life eri mikono jamu. Tetulina kye tujja bakola, anything can happen to him. Tetulina kye bakola. But mujja kuba musetinze president nti omuntu yene eddembe lisobola okunyirwa ne kooti n'eragira lisigala nga lirinyirirwa. That will be very, 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 very unfortunate. So, njagala owekitibwa president waliwo vice president gwetera okuwerako example vice president wa Kenya ayakavaako Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua Raila Odinga ali yemulugunya nti mwanzi w'obululu n'ateeka kye tuyita the maandamano ojjukira maandamanos okwekalakaasa ne yekalakasa Rigathi Gachagua n'agamba we rais mimi nipe amri tumalizane nao watu
nturuta amwe amwe olukusa yamaleo barayira Rigathi Gachagua nasindika n'abavubuka bagende barutinge farm ya Uhuru ojukira ngabaloza nti Uhuru akolagana ne Raila bucha n'okwocha exactly Rigathi Gachagua nakera ku machaga si vice president yagenda ko ku mukolo gumu okufima agenda kwagize bamukubaye duke motoka jirikana mabika kubanga yatandika hooliganism so oweekitiibwa president bino biri in your interest. It is in our own interest nti okkirize enfuga y'amateeka ebeere mu ggwanga lino kubanga wallahi obukulembeze bwa president Museveni okuba kusibuluka ziri saa 12 n'eddakiika 15 ez'akawungeezi essaawa yonna obuyinza bujja muva mu ngalo naye bw'anaaleka bino nti amateeka tegagobererwa kooti eragira ne baziimuula ajja kubonaabona agenda alabe famire ya Mugabe e Zimbabwe mukyala Mugabe okyamulabako mu mawulire oba anywhere bamuteekako ebiragiro nti obayaga kubeera mu Zimbabwe toddayo kulabikira anywhere family ye bonaabona ya Mugabe so Dr. Besigye bageberere Supreme Court yabagamba bamuyimbule baba ine emisango emirala gye basuubira nti gijja mu kooti z'abantu they can rearrest him and realign him mu kooti z'abantu bategeere oba batula bategeere muganda ngezi wayogedde bulungi nti nandibadde nzikiriza nti Kyagulanyi yoyo sina problem na honorable Kyagulanyi mwagazaaki nothing but ato njagala mwagira that is why we divert inze boya kunzijako waya gwera ndikandi twatoka kumwagira katukunze soka president Museveni but don't ati tunteka ko fujjo lwaki twagira Museveni no abo osuse kati Kyagulanyi wamwe nze simwagira nze sikiriza nti asobola kubeera president kati gwe ekyo kizibu kyo nze simuyina ko buzibu ateze nyina mundu nti njamugana nze muganja okunkola ralize naki no let him be but tonkaka kumuwagira perfect yes tudemu atuzemze Adam Kong